Omutabbizi mujigenza gitya omutabbizi mujigenza gitya bwana Kabuguza tetumuyingidde ndabali ku simu Aneti wangi sebo jebaleko nyabo kale sebo naye jebaleko sebo oyogera ne Kadima ku beat wano nsanyusa okuwuliza sebo wangambye kubireko sebo buzibu ki munnange obuzibu bwe nina nina neiba wange bamuyita mwami Nsubuga naye omwami ono amazeeko mirembe ki loti yange eri 5 ku 10 eyiye eri 5 ku 5 buli omu yazimba ewuwe naye omwami ono kyakola agenda naddira empanyi n'azisesetula naye yeeyongerako ettaka ku lyange ng'ovudde ku ekyo mwami Nsubuga gwe njogerako amanyi n'okweyamba ewange era wenjogerera famire ye yonna yeeyamba wange mutoyi yammwe obubi bwonna tebafuddeeyo bamutoyi oba ku kibanja bo bajja buzzi kaakati yeeyambayo mu bulungi yeeyambayo mu bubi kiki mwami Kadima waliyo omuntu asobola okujja mu ploti yo ne yeeyamba wansi w'ekitooke n'ogamba nti yeeyambyeyo mu bulungi tagenda mutoyi yammwe ate bwe tumugambako nga n'agenda mutoyi twandikitegedde munnange naye ate ajja na obubi bwonna n'abututeeraawo kaakati ane tikambuuze yeeyambamu alina toyi ali awo tetegereka omanyifu abamu tosobola kulingiriza bya muno kati ki ekimweyambya wanewo oŋŋambye nange kye neebuuza ate nga si yeyeka n'abaana be wagendako mu Erosi n'omuloopa nagenda Erosi n'egamba eti nteekayo endowooza zange ne mbabuulira obuzibu obuliwo naye nga munnange ogambye Nsubuga ye mwami Nsubuga naye nga bw'omanyi munnange manyi na Erosi z'ennaku zino kaakati ekitegeeza mulina olutalo lw'ettaka olutalo lwondowooza weeruli kubanga buli omu alina ettaka lye naye ate nkineewuunyisa nti akwata n'empanyi ate n'aziseseetula naye owaayi olina ky'ogambye noga nti oba si ye yeeyambawo mukwano n'obubi ne kaakati obubi bw'ataddewo weebuli n'essaawa zino bwe mba njogera naawe n'obubi nga bukyali bubisi weebuli nga yabutaddewo mwami Nsubuga atufuukidde ekizibu tetumanyi obuzibu buva ku ki ate n'antagambwako twagezaako ogendako ku Erosi munnange okubirira enduulu kati oyagala tukole ki badde nsaba mugambe ku Mr. Nsubuga bambi ekyobuyonjo nakyo kikulu sawa zino tulina mu mbeera ya bulwadde Ebola tuwulira mu ab'amalediyo mutubuulirira okubeera abayonjo naye kigendeza bakyaleetanga obubi n'abuteeka ewange kyeneewuunya ogambe luno obubisi ssaawa zino ne kaakati waliwo obubisi mwami Kadima ogulayo muti ekiro kyakulimba kyagamba nti nooba ki naye mwami Nsubuga mbadde nsaba yeddeko afune ku mpisa z'omu bantu tulina abaana naye obubi agenda abumansa ekineewuunyisa abuteeka wange kale kanjogereko naye tulabe oba anaakyusaamu bambi akyuse tova kubeerako ng'owuliriza Alo? Bulamusiza sebo. Kale sebo nankubuza sebo. Mwami Nsubuga. Sebo njoya ko nana mukama wange. Obulamu butambula butya? Tubadde bisi muli mutye sebo. Kye tulinze bampita Kadima sebo. Kadima? Ndi ku beat wano ku radio kakati. Beat. Kakati. Sebo. Nina neiba waawe bamuyita mukyala Aneti angambye alina poloti alina ataaca 5 ku 10 gwe alina 5 ku 5 muli nanyi mbulidde embiranyi gye muyina kati embiranyi eno simanyi obuzibu buvaawa kuba nnyonnyodde bambi naŋŋamba nti ate yagambako n'akutwala ku Erosi kati ekisinga omugira kweyamba mu poloti ye kweyamba mu ttaka lye onosajja okuseka n'enkazi teyina magezi eryo kazi ndimanye kazi eryo tumanya na ku Erosi kituufu era ensonga twazimaliriza bungi ku Erosi ebyo byakayanakayana musimanyi mupama mu ploti ye ate alinga omusiru kubanga ne chairman yagitegedde ensonga eyo najja n'alaba ng'osanga gusinga yo nga sina buzibu byakayana bintu byangu nnyo mwami Nsubuga wekituufu weeyamba mu ploti y'omukyala ate ye nze mpama wange ekituufu kiri nti ploti zirinanyiganye bungi nnyo yangambe zirinanyiganye gwe olinawo 5 ku 5 yayinawo 5 ku 10 nina 5 ku 5 tulya
kati nze mpama wange kujimusa wange okiwulira era nekimyonya bunyo munda agenda kwero sino nekimyonya mpuliza bulungi kujimusa wange beyavaawo nagenda mwero sinandopo ensonga netuzitula mwero sine nezigwa bulungi nnyo kiyama nasitwa ku bigere bye najja napima najja nalaba embwa eyo sinogiyita n'embwa eyembwa tuleeta olukoba ne tupima kyeyakola yaddi oluwanyi n'alukyusa okiwulira n'alusembeza wa saidi eri endala ngabo ye olowooza nti no nze bwe mba ngenze eri mbawuwe kumba ali wange olina ttooyi oba tolina ttooyi kati nange tenjala okubuuza bwe mba nettaka lyange ndagala bugimusa netagisa kugenda kugamba nti kakole obanga tetugimusa nabigimusa byaffe ffennyini tukozesa busa bw'ente n'ebirala lwaki weeyambawo buno bubeera buki mbu n'abaana mwenna sinaabaana bonna ne mukyala wange era etteeka nabagaba balina kudda mu nnimiro okiwulira ntalina okuteekamu ebintu byange ng'obugimu weebuli naye nga wenkunyonyodde buli muntu alina enfo ye abaana balina enfo yaabwe omukyala alina enfo ye nange nina enfo yange buli muntu tulina okumakinga sure nti buli wamu tusaasaanya kaakati obuzibu buvaawa kunyinzimanya mutabateeka ati okimanyi nti ojja mawaza buli wamu agenda kuleda okunyala twagenda kumanya Nyumirwa omuziki n'ebisesa ekintu buli ky'omuziki ekisinga sebo mwekwata enfo buli muntu alina enfo ye sawa Lydia Jasmine ne Paul T-Paul Dad and Baby Mami njagala okubaza okubanga ogiriko Bere FM ekintu buli ky'omuziki ekisinga bwe tugenda bwe tutyo twagala okubaza okubanga mukwano gwange ogyekomiddeko gamba ekintu kimu nti asanteni sana kabisa nagambe naye nsuubuga simu wangu kati okugimusa bubeera sibakikomera obeere ng'osirika Jacqueline ekakiri kadi masole mukwano I am speechless waiting dollars waleere nti nda bwatugambye but everything will be okay tofaayo temutya bannange naye nga babiroze kitamwe bali kuweereza naye mu butuufu n'omwami oyo naye alimbamuko ye wadde mulina obutakkaanya naate tolina kujja kumansa busa banne we bali kuba kati manya ate awo abasaasaanya endwadde